Ala tewa taata wange solo konkona. Ire jaji. Niba kwa buno budde abayo aliwo. Simanyi nanga ate tuzze ffena atombuza taata aliwa simanyi nange gyali. Oba alinamu kokulya. Mama. Bw'otandikirawo firiji ya taata nga talinamu yadde. Temuli wala gireero. Tetalina. Noza akyamunywa. Yamuvaako. Kirungi leero nyambadde bulungi taata tagenda kunvuma bugulu. Onyamanya oku. Omanyi naye wali wejjako wayo. Nyuma kati akazeewo. Oba wanumbikewo bwenti kalabayo nti akaleega abireke naawe obeera nga falaawo. Ati taata ayinza okuyomba. Olabaawo nga taata. Guno omukono agendaga gwa omukono baagutemyeko. Nikigeza ali kumbi kuba tusanze waggulu. Gwe baaba kankole bwenti ate olaba binyuma. Ati niwadde badde okyo. Ati nja kujjako ng'abantu bandabira eri ebweru. Nkireke kijeeyo naawe. Kale. Oyagala kwambalira nga fala. Kati tutandise tutya? Tuzze kunona ssente. School fees naye naffe tulina okukola ki? Okwebeerera munaffe. Tegedde. Akawuka kaluma ku ssomero nga tulinaamu zizo. Anaatuwa. Tulina omuyiiya. Tulina oyiiya amagezi gonna. Tulabe nti akola ki? Nti tumugyamu ssente. Segedde. Sayala beera ku ssomero nga sirina ssente. Segedde. Bagooyagala nga gwe tomwongeramu. Ate tunakikolera wamu. Oshegedde. Tufune tujja kufuna amagezi nze nzigwe kindekere. Naye nga gwe olina okumpagira. Olina okumpagira. So siga. Babo olina okukola ebintu ebintu. Nze nyera kola tu. Olina okukola ebifunze nja Urata muzeito mumanyi. Naye kati oba tumusabe sente nga mmeka. Tujja gwe sirikaze tujja yiya. Watu ino musabe ezaffe ne tuteeka mu ko. Anti ezaffe. Oba ne mama tuna. Kati atola abafunzi. Tawani zikulu fizi tuzononye. Zaate ku lwange ezaffe y'ensonga enkulu. Fizi ne bwatajja. Kati osobola kusoma kusomera nga toyina fizi. Inzo basasula kuba kyajja sasula nino tulino vano ne basooka tuwayo zaatuwa ziba zaffe. Babo. Nze zaffe y'ensonga enkulu. Bakiguddeko gwe pini ajja kuzinzija ku. Olyete mwami kibaya. Olaba badde ageze kumpi. Jebale. Amba ne bakusiba kabuzi kadoka. Nkatute wa bundi ukalume kasuze kakaba kasaze. Baba tekerako musawo pini zange takaze. Kale katika maloki. Ziteke mu nsawo tata jazzi wamba. Kale. Bulako ziteka kungu. Oyitayo. Ne buno no. Awe ndinye na kusibawo. Atena ndagawa. Biteke mu. Kale. Twakusazeeko dda. Abaana. Mwatuuse dda. Twakusazeeko dda. Ate nno kabuze kata musayi nga nsibyewo. Era twali kulinzibwa bweru. Ndowooza omutima gwangambye osanga n'omutima gulina kyegwajjiddeko. Era usuluutya. Eradde maama uli otya mwana? Jebale. Nyammwe ali atya? Gyali mulungi. Akutumidde. Ali atya? Gyali akola mirimu. Akole mujebale gyonna naffe mwetuli. Nina wano akabuzi ke bampa okukasiba ekiro kasuze kakaaba kona ekibaati kakalwadde nkatutte waliwo omanga wa muzeeyi Yosefu ku nnume kalabika kasaze ate eze sikyalina wano nnume naffe twawumudde misomo gitambula gitya gitambula bulungi baana bange njagala musome maathi namuyise nafunyemu D1 ekyo kyekirungi njagala musome ffe obulamu butukaluubiridde lwa kukaluubirirwa misomo naye mmwe kakati kyova olaba tufubanga bwe tusobola ate baana bange njagala kino mukitegeera okuva ku nze enkaayana ezaffe obutakkaanya obwange ne maama wammwe tebutwawula musigala muli baana bange okitegeera nyammwe mumuwe ekitiibwa nga maama nange mupe ekitiibwa ngaani nga taata bwe tubabuulirira mubikwate musome omulembe gwetaaga bayivu ogwaffe gubaddewo nga tusobola okubeerawo naye mwe temujja kusobola ku nsi eno nga temusomye nnyo mulina kusoma nnyo kakati taata tubadde tutuze nga tuleese ku gundi kusatula tulabe ebyokusoma awo kasita bituuka awo mpe yange baabo
kasita bituukaawo ng'omanya Taata kusomere sembere mwanange sembe zentebe togikulwa nemenyeka kati taata ebyaffe bino ebyawaggulu ono wasinga feze ndi wa 6 kati ebyawaggulu bifaanagana ebikyukamu byeri wansi mu ssente kati kansooke some waggulu bagambye dear parents guardian we salute you in the name of our Lord and convey heartfelt greetings from our school. We salute you, we thank you for all the prayers and support rendered through these challenging times. Anti iro inokumpitiramu bagamba mbakwebaza abazadde babebaza okutuula ssente n'okubeerawo nabo mu biseera buno obuzibu. Awo bebale kusiima. We have closed the term today. Otegedde ennaku zomezi ezajjo nga kuwundi 18 16th May 16th August. The students have been provided with report cards, circular, medical forms, property declaration forms, and study materials. Kindly endeavor to read through the documents and supervise your child accordingly. Nti tuwumudde leero 16 abayizi babawadde gundi ripooti buli kimu ekyetagisa bakibawadde ne medical form bagibawadde buli kimu. Ripooti zezirwa ripooti mama yeyazisigaza mama asigaza ate ndi mutaleeta ndabeko nze nafunye good second grade nze nafunye first taata byabala senior fo byamu mwebali byangu naawe gwe bwotyo wekwasa ebyamu ebizibu kyogamba mwenna abaliyo mwafunye second grade. Obituary, some of our students lost their dear ones. We convey our condolences to the bereaved families. Abayizi abamu bafiiriddwako abaabwe ne basindikayo amabugo. Okufa manyi kubadde kungi. Now, below the requirements for next term. Bino eno wamanga byebyetaago byetamujja kati awe watuufu. Now, 1 school fees ekisooka school fees 800 ebisale by'okusoma ezaffe ziri eza senior 6 ziri eza senior 6 ziri 800 kinana eza senior 4 700 ebya ezaffe za mitwalo 7. 2 transport for the scholars 200,000 transport mitwalo 2 abadde abave waka beetagatamu ejja 3 building fee ebyokuzimba 150 mitwalo 15. Now there is the polygamy fees. Polygamy fees 100,000. Byaki ebyo Bino ebya polygamy fees by'okubeerawo nga mukwate nga bagula ebintu byo mu library obutabo bw'omu library taata bino byemusoma naye nga bino engeri kalisoma kalisula mu mpya kati gwe oyinza okuba muzeeyi mwe temwabikola ebyo kati oba n'obutabo bwa mirundi nga 3 naye kati owaayo zino emitwalo 10 gino bonna bibeera babigula lomu byesoma kwegana kibayamba okusoma ebintu nga mubisomako. Taata waliwo n'ezaffe ezagundi eza senior 4 batugambye mbuneera tusasuleyo coupling fees zagundi za mitwalo 3. Coupling fees zaki coupling fees kati munyonyole taata gwokimanyi taata wama eno sachula kubanga era ya senior 4 kati batugambye mbunera baagalayo coupling fees ziyambeko abaana ab'obuwala okubeera nga bakwatagana ku ssomero like baleme kubeera nga bafuna embuto ku ssomero. Ekyo kirungi nnyo ekyo kati ekyo nange nkiwage kyameka mitwalo 3 kati waliwo wano balimba nabo ebintu byakyusa naffe tugyewunya naffe tulababuuza bazadde baffe sente banafuna zino waliwo zino prostitution fees kati ate ezo zezirwa mitwalo 2 zezaki
zino kubanga era taata olaba zino eno bazaagala kusomera tera ate mangu kubanga era prostitution fees bazaaga ze ziyambako ebitabo kati ebyo muzeeyi naye boba naffe naffe tabagayi bazadde baffe tebalina bulungi ssente naffe sente tunoonya noonye ezo ate bwoliwo olibaba kyeweerabidde maintenance fee oyo alabirira emmeeza entebe ki eza maintenance naye ogwo gwalibadde mutemwa gwabwe kati feze tubawa bo bajja bakozesa bukozesa tebatulowoozaako naffe abazadde tukoowo sente zakwenyoola ate olaba neera niwe bakola ki tebasobola kutukkiriza kati bakkirizako ebitundutundu twakibabuuza ngeri gye tugenda mu third term ey'okuyita ey'okutuula uneebo tewali ge bakkiriza nga tamaze eyo fees tuli mu third term ate tuli mu bibiina ebizibu ono ali mu senior 4 ndi mu senior 6 kati taata baagala zonna nga ziweddeyo zonna agize kulita oyekana nnyo olaba wadde ogana okuteeka kapoling ngambya 3 olaba tuteddemu ebyaffe ani tulinawo kati olaba zino poligame zibadde 10 poligame ntugambye 10 prostitution tugambye 2 kapoling ogambye 3 olaba 3 2 5 ekyomukiso obulungi ye taata omanyi Katikiro yatusakida agambe mwanyi terimba enaku zino tulya kuke mwanyi katandise okujja ogyeko abaagala otulemesa naye mwanyi yebadde tetukoze bubi ebadde etuyambye nga kati tutandise ebibala tutandise obbiraba era baana bange njagala musome ffe terimba ebyetaago kati byo tujja bikola ki tujja bireeta bw'ogaseemu bagambye tuba tuli mu sente mmeka ziri 6 tugatteko 8 7 buli omu emiliyoni emu emitwalo 45 ono 45 ze miliyoni 2 naye nabo balimba basaba sente nyingi naffe batubaliririremu zakina zakireeta tulabe okay this school fees structure, yes, but these circulars sometimes I wonder, because when you say excuse me, mpulidde mugamba ku polygamy fees zezirwawa kubanga ati tata kireka security typing era kati ate mwe byemusomye mu bijewa kubanga era tata nze kankulya why bibeeramu omanyi mwe mugenda ne mulowooza nti abantu abamu tetutegeera mwe mulowooza mwe munasombanga busombi sente ne luli nabalaba nengamba abaana bano bye basomye balowooza sitegeera kati what is polygamy? By the way, I just want to know. Polygamy is the mixing of mixing what? Of mixing. Kwe kama bamulowoleza ddala tetutegeera bemutulaba mu nnimiro bemutulaba mu mwanyi mulowooza tetwasomako mwe musoose okusoma oluzungu baba mwe musoose okusoma oluzungu kati wano bye muva okusoma byebiriwa tata nze kankubuulira amazima kubeera twabadde tujja neera mu kkubo baba n'agamba mbu neera tusooke tukoleyo kaddiiru kati mukoleyo kaddiiru obadda gwojjuliriza gwosomye coupling. Is that the way you want to squeeze me some money? No daddy, kubanga era coupling fees kale baziteeka kwegamba mulowooza nti nze sitegeera omuntu omukulu akeera enkya n'anoonya sente gwe wali olowoozako nti abatategeera kati mugende wanyamwe mugambe taata teyasoma sente azitumye kubanga era mama wetuddayo nga tetulina sente n'otulopa agenda kututta kubanga muze ow'omusiru atategeera luli nabawa sente naye nagamba abaana bano kambako endowooza yaabwe bwe mulowooleza ddala simanyimu yadde polygamy ezezirwa wano ze musomye oyo baba yeyakisomye nze sibiriimu obadde ojuuliriza
mugende wanyamu abawese Taata tusaasire bagenda tukuba maama. agenda bakuba kwegamba mujje wa musiru atategeera Ono baba ye musiru baba ye yabireese taata nze kankubulira amazima kubanga era nze sibibaddemu. Taata nze kankubulire taata. anzije kale Gwe baba. Lunaka amanyi oluzungu. Ate nze nange mbadde simanyi. Simanyirako gy'amanyiyo ekigambo Kyokka n'okugambye tetubiteeka mu bipoligame ebyo kati gwe nompa amagezi baba bagenda tukuba. Taata mama agenda tukuba. naye lunaka amanyi oluzungu. kati njagala okumanya Eh. ogenda